Ndiko video bagundi. Enteekateeka gy'olaba ya mukulembeze omulonde His Excellency President w'abantu ateekateeka ng'asazeewo akyalireko ku baana abali ku street abatalina mwasirizi, abaana abatalina we basula. Bannayuganda bangi babonaabona bali mu kibuga Kampala, basula ku street za Kampala, basula mu ghetto mu myala, naye si lwakuba nti tebaliiko bazadde. Balina abazadde naye abangi buli omu alina ensonga eyamuddusa okumujja mu bazadde be ajje mu Kampala. Buli muntu alina ensonga y'abamu badduka lwa mirimo ng'azze Kampala kunoonya mirimo. Bwe yalemererwa nga talina w'atandikira n'asalawo okweyiyiza ku street ezo. Abangi baavaayo mu bazadde ng'abazadde mu butuufu balemereddwa nga tebalina ndabirira emala ku baana abo, ne basalawo bajje beeyiyize ku nguudo za Kampala ne mu ghetto. Bwe batyo abaana abo ekyokulya bawammanta kiwammante, banoonya omuyambi tebalina, lwafunye ak'okulya lwabala. Omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu President w'abantu bwe yalowoozezza ku kintu kino n'agamba abaana bano bo si baana b'abantu, n'asalawo waakiri abagulire k'okulya amanye nti nabo waakiri bayingira omwaka nga basanyufu, n'asalawo bapaakingira ebintu ebyo nga bw'obiraba. Enteekateeka eyo ennungi bw'etyo. Omukulembeze His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yagiwoomyemu omutwe ne ttiimu ye mu kibiina kyakulembera ki National Unity Platform nga baagala batwalire ku bantu abo, babadduukirire waakiri, babaddizeeyo nabo beeyagaleko nti at least omwaka tuguyingidde n'omukulembeze ng'atufunira ku k'okulya. Embeera eyo tetera kusangikasangika nno. Abantu batono nga Mukama yamuwa naye ng'asobola okukwata ku katono k'alina abeekugwaddiza. Abaana abo beetaaga buyambi bwa bannayuganda kubanga bo tebalina we bajja, tebalina kye bakola, tebalina mirimu. Kyova osanga nti ebiseera ebisinga ku street osangako abantu bayitirivu nnyo ne weebuuza nti banyumirwa bunyumirwa okusulako, si lwakuba nti banyumirwa, wabula lwakuba tebalina we batandikira. Omuntu ng'oyo bw'abakwatirwa ekisa n'abafunirayo ak'okulya ng'ako ne balyako, nabo kibawa essanyu. Bw'atyo omukulembeze bw'akoze omulimu guno ng'akulembera ttiimu ye bwe bakulembera ekibiina ki National Unity Platform. SG David Lewis Rubongoya, Chairman Nyanzi Fred Ssentamu Ssaabakunzi, Nubian Lee n'abalala bwe bakwataganyizza omulimu guno okudduukirira abantu. Naye ekyo ekizibu ekya homeless people tekiri mu Uganda wokka. Ne bw'ogenda America okirabayo ng'abantu abamu bali ku makubo, naye gavumenti endala zibeera ne plan z'abo abantu bano abaffe bo babavaako buvi, n'osanga abamu nga bafiiridde ku makubo nga balina ebizibu ebityo. So katugende tulabe nga tubayambako abantu. So as a new peer, apart from taking photo, do you have any future plan for them? Of course, kati ffe nga NUP singa tuli mu gavumenti abantu twali badde tubayamba. Omanyi twali badde tulina kye bayita low cost housing nga abantu bwe batyo balina we basula. Twali badde tuteekawo ennyumba ez'abantu bamufuna mpola, making sure at least nga balaba Kampala mu buli division nga tulina ennyumba nnyingi nnyo eziri constructed by government eziyambako abantu abafuna ssente tono. Naye ate si Kampala wokka, mu bibuga byonna wali abantu abali homeless, government eri responsible kye yali badde ekola okulaba nga abantu abo balina. Then of course ne initiatives endala ez'okumeka sure nti nabo bakola ne bafunamu akasente nbwe bakola. Fighting for
Awo nga boolekedde olugendo beetadde mu ttene okusobola okugenda basisinkana abaana bano balabike nti nabo babasanyusa waakiri babayingiza omwaka nga basanyufu bw'etyo balemenga okwekubagiza nti wadde tuli ku street naye tetulina ayamba. Bakugambye nti gavumenti eba esobola okuteekerateekera abantu abafaananako bwe batyo. Naye wano e Uganda si bwe kiri. Ne babalowoozaako abantu ng'abo naye ng'ate bannayuganda emisolo gye basasula mingi ddala. Basobola okufissaako akasente waakiri ne bagamba kateekereteekere abantu abo ekifo we basobola okubeera. Era gavumenti n'ebeera ng'ebalabirira n'obuyambi omuli ebyokulya n'okubafuniranga obulimolimo obutonotono bwe basobola okubeera nga beeyiyizaamu okufuna kasente nabo akababeezaawo ng'abantu. Naye kyannaku nti gavumenti ebigikwatako. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ye omulimu guno agukoze okubadduukirira. Kati teebereza nti singa aba akutta obuyinza nga yali mu ntebe, abaana abo baba tebeeyagale nabo ng'abantu abalala. Kitegeeza nti baba bajja bateekerateekera ebifo babeera bafune n'emirimu nabo banyumirwe Uganda ng'abalala. Why is my husband held in a military bus? If I could see him, then I would know what I am actually dealing with. Our Bobi should be released. I would rather represent the resilience of Ugandans. We stand for equality and dignity for everybody. We are non-violent and we continue to preach non-violence. I am not a criminal. I am a presidential candidate. Nothing will stop him. We must get our freedom or we shall die trying. Twetagala iti girekera iti.
Bana isoko lye ulioke wiruke. Congratulations. Right now we're enjoying. Let's go
There is no job here. Just stay on the street. There is no house to ask to stay. That is what we are asking about. Thank you. Working just something. Where is it? Just I think food. God bless you. Mimi nakuja hapa Kampala kutafuta maisha yangu. Kutafuta maisha na mimi. Kutafuta maisha sasa. Kama tunaishi hiyo. Tunaishi mbaya sana. Kutafuta mtu mwenye afanya nini? Ya juu. Sasa namna tunaishi hiyo. Hapa pia sina kaa kama nini? Namna watu tunaishi. My name is and at the wood Parombo, Anyola, Abirukai, Kampala, Kasaupo, Abasaupo, any and Ammonites, Wood Parombo, Afoyo, Chamukili, the whole name, Abasu, Chamukili, the teenage, nice we're here just to share love of the new year together. Yes. We know that there are so many more people that are homeless in this our country. So besides sharing the blessings of the new year together, we also wanted to create awareness of the plight of these people and call upon those in charge, you know, to do what's necessary to have a plan for our people that are homeless. Because it was one, just to govern love ya new year, never tell you about Navali Sura. Nyonyo obulambu bulemerera ebisanga nga bali ku street era obudyeko okugabana nabo okwagala kw'omwaka omupya twagadde era tucreating awareness ensi emanye n'abo abatutwala bamanye nti waliyo abantu bwe bati abalina obuzibu bwe bati era abalina okolebwa plan. Twagala obaagaliza omwaka omupya omulungi. Happy New Year everybody. Bannange okuyamba guba mutima. Abantu bangi bakwatibwako naye nga tebalina busobozi kuyamba abantu abo bali mu bwetaavu. Naye ate bangi ne baba nga balina obusobozi. Oli n'aba nga tasobola kukwata kantu katono ngaako kasheyalinga n'abaana abo. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kyavudde agamba nti ffe tunyumirwa kubanga tulinamu kasente twesobola. Naye abaana bali tubalekedde ani? Era bw'atyo n'agamba nti katukwate ke tusobodde tunyumirwe omwaka omujja nabo tumanye nti tuguyingidde ffenna nabo waakiri bafune ku ssanyu bategere nti waliyo ku bantu aba balowoozaako. Era bw'atyo bw'akikoze abaana b'oku street bano bakulaga nti ate basanyufu nnyo olw'ekikolwa ekyo omukulembeze kyakoze olw'okubakyalirako n'abalowoozaako kubanga waakiri yandibaddemu bantu ab'ebitiibwa nga yeebuuza nti nze ani abeera n'abaana ba street n'endyako nabo ekyeggulo. Naye asobodde okukikola mu ngeri ey'obwa Sseruganda era abaana bano n'abaleka nga nabo bamativu mu mitima tulina ddala omuntu atulumirirwa. Omwaka akwata akabeera kalamba tuzuke mwana muzee kutokulya alayi muzee bino byakulya byo eri wali abalala be basi Happy New Year, my dear. Nayo pela mujapo no tera
Muzuke mwana ambaye kuchokulia. Maje. Kali mwana, happy new year Amina. Tugabula abantu baffe abawangalira ku streets mu luzungu bosobola okuyita homeless persons. Abantu ebiseera ebisinga abatalina bwe babeera ne beesanga nga bali ku street webalina okubeera webalina okusula. Ekigendererwa first of all manyi history ya president waffe era mu kino abatagezaako first of all okujjukira roots ze ye ng'omuntu akulidde mu ghetto n'abakulembeze baffe abalala ate naffe ng'abakulembeze abafaayo ku bantu ba bulijjo nga kitukakatako okwenyigira mu nteekateeka eno okulaba nga tuyambako ku bantu baffe nga bwe mmanyi leero olunaku olusooka mu mwaka. So tusazeewo nga NUP ne president waffe tugende tuyambeko okwabo abantu obalabye abasinga badde tebanafuna na lanchi tebafunye na breakfast olunaku luganye ne basalawo bebake ate ogenda kwesanga buli lunaku bwekitebe kibeera. So olunaku lwaleero tusazeewo tugende tuyimirire nabo naye ensonga ey'okubiri tulaizinge eddoboozi lyabwe kubanga tulina gavumenti tabafaako owulidde abamu bava Zombo bava Yumbe bava Arua n'abalala wonawona of course n'abalala bava wano mu Buganda bava mu Western Uganda n'abalala wonawona gye tubadde tugenda. Kaakati ekyo kitegeeza tulina okutunuulira ensonga ki ezibaleetera okuva eyo mu bitundu byabwe ne bajja wano mu Kampala. Embeera y'obwavu eri mu byalo ebyo gye babeera Katoli abeereyo n'agamba waakirika ngende Kampala neeyiye kubanga mu kyalo aba nga talaba ficha yonna obwavu mumanyi obugenda mu maaso mu bitundu bya Karamoja mukimanyi bulungi abantu b'e Karamoja bafa enjala ne babaziika just okuba tebalina kyakulya. Kati kyova olaba abantu bano oluusi bavaayo eyo ne bajja wano of course waliwo n'ebizibu ebirala byonna byonna nga bwe tumanyi. So ne twagala tulaizinge eddoboozi lyabwe tulyongereyo era tubakakase bano abantu nti NUP ekkiririza mu kwempawalinga bano abantu tetukiririza just mu kubaayo ku mmere bakasente baki naye twalyagadde eggwanga lino libeerewo n'embeera y'okulaba nti buli munnauganda asobola okweyagalira mu nsi ye. Mukama wange